nga babaka ba palamenti ye-12 bateekateeka okulonda omukubiriza waayo n'omumyuka we ku bbalaza Ssabbiiti ejja. Abaka ab'enjawulo bongedde okwesowolayo okulaga nga bwe bagenda okuvuganya ku kifo ky'omumyuka w'omukubiriza wa palamenti eno. Our party has formally replied no, how they are going to support them on that position of speakership, but how also no, because today I was at Kavule, they have also promised to pledge their support to PFF for the deputy speakership position. I call upon men and women, the women members of parliament and the male members of parliament of the 12th parliament to vote for change in the 12th parliament. Omubaka omukyalo wa Hoima Nyakato Asinansi munnakibiina ki PFF y'omu ku bavuddeyo ng'agamba nti obusobozi bwonna bulina era ng'agamba nti singa anaabaweereddwa omukisa okuweereza mu kifo ekyo waakufuula paalamenti ey'enjawulo ku zonna ezibaddewo ku lw'obulungi bw'eggwanga lino ne bannansi baalyo. Kika kino ekifo kino ekya deputy speaker kino obeerawo kucekinga gavumenti. Omuntu agenda kikola bulungi alina kubanga ali ku ludda oluwabula gavumenti. Kubanga achekinga bona okuba kati bona babeera bakibiina kimu teri asobola kukola ki kunyega munne teri abasobola kubleminga munne buli omu abagamba banange ntanyigira ate mwena bakibiina kimu bana baki ba munjwemu ba kinyumba kimu wabanabeerawo opposition ajja kukola bulungi nnyo kulaba nti achekinga parliament achekinga obwerufu wa parliament achekinga obuli bwanguzi ki ku parliament omugiso gutabaddeewo. Mbasaba bannange ababaka ba parliament mwena abali mu opposition n'abali mu NRM tulemo tunulira bibiina tunulire obusobozi tunulire gender balance tunulire the women empowerment. Ono alaze okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo mu kaweefube ow'okulwanyisa enguzi ng'era alaze obulungi bw'omukubiriza wa palamenti n'omumyuka we okuva ku njuyi ez'enjawulo. Ono si mukwano gwange nga situnulidde ono wa NRM ono si wa opposition buli mubaka agenda kuweebwa omugisa gwe gumu kulaba nti ebirowoozo by'abantu be biweebwa omugisa ku floor ya parliament. Ngenda kufuba nnyo kulaba nti ekizimbe kya parliament kino kimaze emyaka nga kiremeddwa okugwa kikolebwawo tusobole okusevinga esente z'omuwi w'omusolo ezibadde zigenda mu renti ezibadde zigenda kupangisa ebizimbe byanjawulo nga watuteekamu obuwanana bw'esi. N'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Ettelego Rose Obiga yeesowoddeyo okuvuganya ku ntebe y'omumyuka wa paalamenti ye-12 ng'era ajjukiza gavumenti ya NRM ng'ekitundu kyavaamu ekya West Nile bwe kirekeddwa ebbali ku bifo ebisava mu ggwanga. Equality is crucial. Two, there's already a history. We cannot rewrite history. That when the speaker is a man, the deputy speaker should be a woman. Or when the speaker is a woman, the deputy should be a man. How can we change this now? 3, I have the capacity and capability. 4 is the West Nile issue. 5, this woman called Rose Obiga is your best choice as the Right Honorable Deputy Speaker. And I know you will endorse me, Your Excellency. And say thank you. Ono alaze ng'ebbanga ly'amaze mu paalamenti bw'alina obusobozi obutuula mu ntebe ey'obumyuka wa sipiika ng'era alaze obutali bumativu n'enteekateeka eruubirira okuleeta omukubiriza wa paalamenti n'omumyuka we nga bombi basajja okutali mukazi. And with the experience I have acquired in the 11th parliament and the fact that there is a proposal that my brother Honorable Both should be the speaker, we have no option and no choice in this country to have a lady as the deputy speaker. We cannot have 2 men because this country has gone into affirmative action and Uganda has performed very well. And women form 51.4% of the population of this country. Ono asinzidde wano n'asaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga obutakoma ku kunoonyereza ku bali b'enguzi mu paalamenti yokka ayingire ne mu bitongole ebya gavumenti eby'enjawulo okusobola okutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo. Not every woman is bad. Give us space, give us a chance. I don't know what Right Honorable Prime Minister did. If she has done anything wrong, Mabati, all the Mabati thieves, all of them, I'm saying all, not sparing any, should all go to Luzira.
They must pay for this. Because this mabati was made for Karamoja, that is the least. Olwaleero olukiiko lwa NRM olw'oku Ntiko Luseke lwe lutudde okuvaayo n'amannya g'abagenda okusimbibwawo ekibiina ku kifo kya sipiika wa paalamenti n'omumyuka we nga kusanda abaka ba Kabondo lwe bajja okumanya omuntu ab'okulonda ku bifo ebyo. Maaso nkimanyi bulungi nti tugenda kwogera ensonga enkulu ejja kuba yeetoolera ku sipiika kubanga essaawa zino amaka meereere taata ne maama temuli, so kye tulowooza nti amaka tugenda kunoonya taata ne maama. Era nsaba Katonda asobozese Museveni nga bazaamusobozesa bulijjo pulezidenti amuwa amagezi ag'omunda ng'alonda omuntu. Kwanza essaawa zino sinasuubira ani manyi pulezidenti yagenda okusalawo. Era nga bwe mbagamba bulijjo nti ffe tulinga abasiraamu bamwe ba paalamenti tulinda kiva Makka bwe batugala tusiibe nga tusiiba, musibuluke nga tusibuluka kuba balina ebyuma bokka ebisobola okukebera omwezi nti gye guli oba kati guzikidde. Okulonda sipiika wa paalamenti ye12 n'omumyuka we kwakubaawo ku bbalaza sabbiiti ejja ku kisaawe kya Meefuga Kololo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.